Wedda gwe tubanyonyola wano musango ogwo guwakanya meeting eyatuula mwe bagambira nti balonda obukulembeze. Omusango ogwo tegunaakuwulirwa naye tugenda nga buli lwe banaamenya ku makya ne bamenya ekufulu najja na 10 ne tuddayo mu kooti ogwo gumu gujja kumalira gire biraabyo ne bina byolowooza. Ebitongole bya gavumenti twali tukisuubira kuba Museveni nga bwe nkugambye yatwala DP yatwala UPC yanonye FDC naye nze ate siri omu kwabo abatya wano mu Buganda yateekawo obukulembeze obulala obw'ennono naye bw'obubuuza gye buli n'essaawa zino yabuteekawo tabumanyi ne mu bibiina by'obufuzi gyagenda ateekayo obukulembeze bwe butyo naye gwe bawe buwikiseera ojja banoonya nga tokyabalaba. So n'olwekyo siri omu kwabo abatya ekiseera ky'abano kipime kubanga omulamwa FDC kwe yatandikirawo byegoba tebakyabigoba kati bagoba birala bagoba nsimbi. No ekisooka nga sinayogera ku kya ssente bino byayogeza okutiisatiisa. Nandala ennaku zino ayogeza lyanyi yeewulira obuyinza bwa state. In fact olaba omuntu ali obsessed ne state power emugenze ku bwongo kyovola bayagambye n'okugamba nti abo bonna abali mu lutalo olw'okutaasa ekibiina bawandiike ebiraamo byabwe. Kati ye ekyo kikulaga ekifaananyi nti alowooleza mu kuyiwa musaayi. Olede biguns bye yateeka najja na nkumbi bye yatwala wa chairman waswabirirwa ne wano wennyini naki n'enkolagana ye ne state emugenze ku bwongo nti buli kimu kati agamba nja crashinga buli omu. Omuntu eyagendera mu bukulembeze bwe FDC mu kwano n'okwagala kati ulire eryanyi lyayogeza n'olulimi lwakozesa. So kwekyo ekisembayo nze kinewunyisa kulaba nti poliisi si kitwewunyisa okulaba nti poliisi temufuddeeko mu nkola entuufu singa wabaddewo enfuga ey'obuntu bulamu egendera ku mateeka oyo yalibadde yakwatiddwa dda ng'ali mu kaguli nga bamuguddeko omusango ogwa threatening violence oba attempted murder n'agamba nti oyo yeetegeka awandiika ekiramu kye he attempted murder gwe ngenda kutta n'asigala ng'akyayinaayina era ne gavumenti neewaana nti oyo balonze nga 6 ng'agamba agenda kuyiwa omusaayi kutta. Kati akomye ku ekyo agamba nti ayagala ne ssente nti Lukwago ta contributing atakola ki kikwewuunyisa. Nze contribution yange eri ekibiina sijja kugyogerera bwogerezwa esinga ne ssente ezo zayogerako. Of course ne ssente zange zencontribute nze sijja kudda wano kubyogera. Omanyiye Nandala buli gwalaba akulaba mu ssente akulowooza gwe oli mu mmeka ekyo kyalina ssente mmeka. Buli yogere mwogera nkyogera bbiri bwemwogera ku party constitution yayogera ku ssente ze ayogera yina ssente zino ayogera ki. So twagala mukulu Nandala bino ebintu si bya ssente bino twogera ku bulamu bwa bannayuganda naggwanga kulitaasa. Lekerawo okulaba ekibiina kyaffe nga business. Lekerawo buli kimu kyonna mu kibiina kitunuuliranga mu ssente. Ye Gaalubindi zaateekako buli kintu kyonna ssente zamugenda ku bwongo. So kakati n'okunda baawo agamba Lukwago lwaki tampa ssente sijja kuzimuwa kubanga ayagala ssente. Already alina obuwumbi bwafuna okuva mu Electoral Commission eziri official. Twabagambye ne quote eno PSST Secretary to the Treasury yalaze nti bafumiza obutabalika 9 trillion ne batematema zigenda mu institution kwezo kuliko eze FDC taina na wagenda zikolera accountability. Ayagala mu nkwate ne mitwalo 10 20 obaka kadde nkajje mu nsawo yange nkamuwe ayongere kwezo asasule ba kifeesi akole emirimu gye gyakole fujjo lye lyakola oswadde sijja kuwa n'ekikumi. Ndoza ku nga mukaaga ngalaba nti mu meeting ya Nandala ne Amuriat ababaka ba parliament abe FDC tebayita bamu basatu bokka bwe baaliyo kubanga tukimanyi tifenga ababaka
tugendera constitution ya pate FDC ate 19 pate yatura netekako obukulembeze obupya obwe bwetumanyi nga babaka norwecho bana abagobwa mu bukulembeze Nandala ne Amuriat ne bane bwe bagenda mu pate yabwe eyali Rugogo fete twagenda norwecho ebyavaamu nti kati barete Yusufu Nsibambi abere na nyampara wa FDC mu parliament ebyo nabyo twabiganye kubanga fete tugenda nabo abamenya mateeka tujja kubeera ku side ya pate kubanga naba abaturonda abantu mu byaro eyo je tuva mu districts chebagara bari na FDC tebagara babere nabo abawagirwa Museveni abawagirwa ba RDC bawagirwa polisi bawagirwa maje bawagirwa ne ba judges abe na RM eyo side tuturiyo feturi na FDC toyinza kubika balamu era yabadde ayagala okulowooza nti nga mukaaga bagenze ku patida buli kimu kiwedde wapi nga onalebose mu kibu abagambye wano omusango gwaffe gukyaliyo mu kooti bwe twawaaba nga tuwakanya eryanga mukaaga meeting yatoterebuka bamwenda eyo zina application ebbiri ezaali ewasekaana zaali zagamba nti ogira oyimirizaamu nga bwetumaliriza omusango bw'aba yagaana okuyimiriza tekitegeeza nti omusango guwedde main suit ekyaliyo ewakanya ebyanga mukaaga tewulirwanga eyo yejja okusalawo eggoye ku nsonga eyo oba ddala obuyinza obuyita delegates conference buli muteteremuka bamwenda oba chairman waswabirirwa kyekinyusa ekyomusango ogwo kuba notisi zaali bbiri mawulire ne bino bibagere bya mukikalasi mukalasi kibuuka imini ebitebiriyo mugundi notisi zaali bbiri notisi yali emu eyatoterebuka bamwenda gye yafulumya ekikiwakanya kati kooti tennasalawo omusango ogwo so kikyamu era njagala okusaba bonna badde bakitambuza mu kikomye mbagirawo abagamba nti kooti yasalawo eggoye ku nsonga ezo ennaku z'omwezi mukaaga eyo kooti bwe kiba nti luba lugende twali tugisaba nti ateekawo kahambu akayimirizaako nga bwe tugenda mu maaso n'olugendo olw'okuwaaba naye hampu ene basooke bastopinge bano hampu kooti netagiteekawo naye tekitegeeza nti buli kimu kyaggwa olugendo lukyagenda maaso tukyafaafaagana abagambye nti olugendo lutandika butandisi njagala okubakakasa bwe ziba nsonga z'amateeka tukya kozesa ekigambo kino mu Luganda tukyazuuzumbira abamanyi okuzuuzumbira kyekitegeeza ku nsonga z'amateeka tukyakola ki tukyazuuzumbira era tugenda kusaba ne Sekaana ate wali ebbali kuba ye yalaze edda sayidi ye yalaze edda sayidi ye yali ku sayidi y'Abanandala era tugenda okumugamba nti gwe ssebo gweoli wafunyeko sayidi oli yatoterebuka bamwenda ne Nandala guno omusango twagalamu mulamuzi ow'ebwesimbu omulambulukufu riifali ow'amazima gweddako ebbali ekyo tugenda kukibusaba ebirala byonna bikyagenda mu maaso nga bwe twabiteekateeka era tutegeeza bammemba b'ekibiina puroguramu zizonna ze twafulumya wano honorable Kabaziguluka nga chairperson waffe owa electoral commission ze yabasomera wano nga ziggwera mu delegates conference ya 15 March zikyagenda mu maaso kakati naawo mubaddewo ababuuza nammwe mu media nga muteekayo ebibuuzibuuzi n'ebibuuzo oba kyekiddako nimutandika kati muzzaako twakibabuli puroguramu yaffe egenda mu maaso tuteekateeka enteekateeka ezitutuusa mu delegates conference nga 15 twaweebwa emyezi 6 so kakati abadde atubuuza ekiddako toddamu okukitubuuza linda bulinzi program butiikinga butiikizi nti eno tugimaze eno ewedde muzo twabagamba tugenda kutambula eggwanga ye programu eddako eggwanga lyonna tugenda kutambula
ate kitukoze bulungi ndi programu yaffe coincidinze ne okulonda ku LC n'okwabakyala so tugenda entambula zaffe zetwalangirira mu programu kabazibuleka gye yabasomera wano zigenda kuyingiramu ne campaign ezigenda kukozesa campaign LC nga tulo ya mobilization y'okukunga bannayuganda okwaŋŋanga n'akyemalira era nga tugamba nti buli omu agenda okwetaba mu kulonda okw LC tugenda mu lutalo si mu nkola eyakuwa obwami akuwadde bukulya tugenda kusaba babawe obwami obw'olutalo waliwo betugenda ebikompolo ebisinga obunene tugenda kubyaŋŋangisa kubirumbisayo eri Kaguta Museveni ne famire ye abatufukubaddeko naye nabano banandala ababakwatirako nga bwetu bizavingawo okulwanyisa obutonotono gye bali naye byamaanyi bigenda ku lutalo lwetulwanagana neyo Kaguta Museveni so abantu bonna bannayuganda tubakakasa nti obukulembeze bwaffe we buli bukyagenda maaso ne programu zaffe era tugenda batuukako essaawa yonna webale nnyo ne bannayuganda bonna nti obukulembeze obwateekebwawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde mu delegates conference eyatuula wano tebunnasazibwamu weebuli waliwo ebibungeesebwa nga biri mu mawulire bive mu bannandale najja nankumbi bitambula mbwa kooti yabakiriyalinga kooti n'etusazaamu njagala okubakakasa n'okubategeeza mu nsonga zonna ezibadde mu kooti tewaliiwo judgment yonna yali eyogedde ku delegates conference eya 19 nti eri bweru w'amateeka tebiriiyo Honorable Semuju kyayogedde wano kyenjagala okuggumiza nga ennaku z'omwezi 19 bwe tumaliriza delegates conference yaffe bano bennyini baddayo mu kooti nga nnya ewa Esther Nambayo ne bamugamba nti tuwe order esazaamu ebyatudde nga 19 n'abaga nti application yammwe gye mwaleeta okusooka mwe yabawera interim order yali ya nnaku 3 nga yali 15 ng'eggwako 18 nga 18 tebaafuna order ndala gye baleeta kusaavinga ku chairman Biriggwa era teyabeerawo kati we baddayo nga nnya n'abaga nti olukiiko lumwagala nsazeemu ba delegates conference eya chairman Biriggwa yawidde dda siyinza kugikola ki kugisazaamu agiwakanya ateekeyo omusango omupya tubalinze baguteekeyo tebannateekayo omusango guwakanya delegates conference eya 19 so ebyagivaamu byonna bwe tutambulira n'olwaleero ffe twabwegerera bwe tukera ku nkya nga tubukyusizaamu tewaliwo musango naye mu Uganda mulimu puroguramu ezaffe n'endala kati waliwo ebyokulonda ebyerosi n'ebya abakyala tetujja genda jjinja kwogerayo byakutwala Museveni byokka kati tulina bigattamu n'ebyokulonda puroguramu yaffe olw'ebyo ebigwa bitalaze ejja kubanga ekyuka naye ekitajja kukyuka gye emyezi 6 badelegates gye baatuwa One people, one Uganda. Oh yeah.